Tukwaniriza nnyo omulungi eyeekuumidde ku mrutv akadde ka poko news agakusomera nze Nabulya Barbara. Gino gy'emitwe emikulu. COVID-19 atuze abasoba mu bina e Brazil. Abayise obukunye Dubai baziddwayo mu nsi gye bava. Kim Kardashian kati yeegasse ku lubu lw'ababijodolo. Katufune amawulire mu bujjuvu. Abasoba mu bine Brazil wakakasiddwa okufa ekirwadde ekyefaanaanyiriza coronavirus mu ssaawa 24 eziyise. Kigambibwa nti guno bwe muwendo ogukyasinze obunene ogw'abantu abafudde ekirwadde kino bukyanga kibalukawo mu ggwanga eryo. Katufune ebisingawo okuva ew'omusasi waffe Sendawula Francis. Ebifo ebijjanjabibwamu kati bibooze era nga abalwadde bakyagenda mu maaso n'okufiira ku mbalaza. Ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga lya Brazil kisanze akaseera akazibu era nga we twogerera kiri ku njegoyego ya kusaanawo. Omuwendo gw'abafudde korona kati gulinnye okutuukira ddala ku bantu 337 era nga we twogerera Brazil kati yeddiridde Amerika. Yadde nga guno guli gutyo, Pulezidenti Jair akyakalambidde okuteekawo ebiragiro ebigobererwa okusobola okulinnya ekirwadde kino kumfete. E Dubai bakagwa ensonyi 12 baziddwa mu nsi gye bava lwa kunaawuka ne bataayaaya ko n'okwekubisa ebifaananyi nga bali bute nga bwe bapisindika ku mitimbagano. Katufune ebisingawo okuva ew'omusasi waffe Sendawula Francis. Ku bano 11 bava mu ggwanga erya Ukraine ko n'omu ng'ava mu ggwanga erya Russia. Bano be baziddwa ewaabwe oluvannyuma lw'okutaweeza ku mbalaza zaabwe ko n'okwekuba obufaananyi nga bwe babukasuka ku mitimbagano. Omusango gw'engeri ng'eyo singa gubeera ngukusse mu vvi, omuntu asibwa emyezi 6 beddu mu nkomyo ko n'okuwa engassi ya $50,000 eza dola ya Amerika. Omumerika Kim Kardashian akakasiddwa mu lubu lw'abagagga mu America era nga kati we twogerera bino y'omu ku bantu ensimbi be zikyasinze okuyitaba mu ggwanga eryo. Katufune ebisingawo okuva ew'omusasi waffe Sendawula Francis. Kino kyeddiridde omukyalo ono okubanga amakubo g'emu ag'ensimbi gagazira ekitenkanika. Kuno kuliko ssente zaafuna ku mitimbagano, okutunda ebizigo, okutunda engoye, okukutula ddiiru ko n'ebirala bingi nnyo. Era nga kati we twogerera azitowa akawumbi kalamba n'obukadde 720 obwa dola za Amerika. Ago ge gabadde amawulire gaffe wano ku poko news. Teweerabira okutugoberera ku Facebook, YouTube, Twitter nga mrutv. Nze Nabulya Barbara.